trebles. Klabu ya Manchester City be bannantamigwa ba sizoni eno era bazzeemu ne basigaza ekikopo kino. Wetwogeya n'omutendesi Pep Guardiola n'etakyawunyikamu anti si byangu kuddamu kusitukira mu ngule ya kikopo wabula ku ye alaze bangi nti yajja amazeeko. Ebimu ku byawanguza Manchester City kwe kubanga yeenyweza mu kukansa abasambi era bano babadde basaala ennyo okumutuusa ku buwanguzi wadde nga bawangudde Premier League baafuna okusoomoozebwamu nti klabu ya Arsenal yamala akabanga akawerako nga yeetisse ekimeze kya Premier League kyali kitandise n'okubamalamu essuubi. Kati bano batunuulidde ebikopo ebirala okuli ekya FA Cup ne Champions League ng'omutendesi ky'ayagala kwe kusitukira mu bikopo bisatu sizoni eno. Bano bawangudde engule yaabwe ey'okutaano mu myaka 6 era baatandika okuwunyiriza ekikopo oluvannyuma lwa klabu ya Arsenal okubwa Nottingham Forest ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde. Ddala Manchester City ekikopo ebadde ekigwana anti ewangudde emipiira 11 egy'omuddiringanwa mu mpaka ezisembyeyo eza sizoni eno omulundi ogwasookedde ddala mu byafaayo bya Premier League okuva lwe baali basembayo okukikola mu sizoni ya 2023-2024. Klabu ya Manchester City singa enaawangula ebikopo ebibiri mu ekyali ejja bba ekoze ekyafaayo ku lukalu lwa Bulaaya era kino kyakolebwa Manchester United mu 1998 1999. The great Liverpool team of the early 1980s won 3 titles in a row. Alex Ferguson's